eno dunia kwe tuli etambulira mu mitendera, erimu okwambuka, erimu n'okukkirira. Naye kiba kya nnaku nnyo Mukama Katonda bw'akuteekako feva ye ng'eyita mu bantu. Abantu abo ne bakoleranga amadaala kw'olinyidde olw'ennaku n'ennyiike gye baba balina, olw'ekifaananyi kye baba bakulabyemu. Bw'otuuka waggulu eyo eddaala eryo n'olikanyuga, naye nga weerabidde nti eddaala eryo kwe walinnyira kandi kulabikiranga akabonero akatono mu nkyukakyuka y'obulamu bwo, naye ng'ate ye yali entandikwa y'okulinnya kwo. Olwaleero eddaala eryo oba walikuba tteke ne ligwa, olina okudda okukkirira okuva eyo waggulu gy'oli, ekikulaga nti bw'otaba mugumu wandikomawo ku ttaka ng'amagulu mye, ng'amagulu toyina. Njagadde okutandika n'enjogera eyo mu vidiyo eno nga nina ekifaananyi kye njagala okukuggyirayo, awatali kuvvoola, awatali kuvuma, awatali yadde okuweebula omuntu yenna, naye nga nnyimirira ku ebyo ebiri mu mitima gy'abantu, nga nnyimirira ne ku ekyo nange kye mpulira ng'omuntu. I'm sharing my own opinion and the opinion of the people who have reached out to me mu vidiyo eno. Olunaku olw'eggulo Mutumbi akatambi kabadde kayitiŋŋana ku mikutu emigatta bantu, era nga kalaga omuyimbi Abannayuganda gwe baagadde mu bbanga ettono, afunye ettutumu mu bbanga ettono. Yogera ku muyimbi Alien oba abangi gwe muyita Kimenke, nga mu katambi kano kigambibwa okubeera nti yabadde akubiddwa empitambi oba muyite Pupu ku kivulu kye yabadde agenda okuyimbako mu bitundu bya Arua, era ng'abantu tebaakomye kubeera nti bamukuba empitambi, wabula baabadde boogera ebigambo ebiraga obulumi nga bagamba nti omwana ono ekimukubya lwakubeera nti akolera gavumenti, lwakubeera nti anyoomoola amaanyi g'abantu, lwakubeera nti abantu kye baali bamulabyemu olwaleero reflectinga kirala. Yamala okulinnya amadaala, omwana ono bwe yatuuka waggulu ne yeerabira abantu abaamufuula ekyo kyali mu nnaku ntono nnyo. Abaganda bagamba ewali omugenge tofunyirawo ngalo, ewali omulema totandika naawe kwefuula mulema ate ng'oli mulamu otandika okuwenyera oba omuvumye. Mu Uganda eno gye tulimu ey'ennyiike, ey'obulumi, ey'obuyinike, ey'ennaku, ey'effutwa, omuli abantu abatavalyuwinga bulamu bw'abantu, era nga buli muntu yenna avaayo okulaga nti nno ali ku ludda lw'abantu ayagalwa. Buli muntu yenna avaayo okulaga nti nno alumirirwa era ali ku mulama gwe gumu n'ogw'Abannayuganda abalala. Bamwagala nnyo, bamubeereramu, naye Bannayuganda baggwamu amaanyi nti omuntu gwe baba batadde waggulu ye kennyini ate gavumenti gweyitamu okubakuba ekigo. Bino mbyogera kubanga mbirabye ku mikutu era mbadde nga ngoberera ebigambo ebibadde nga byogerwa okuva mu kamwa k'omuyimbi ono gwe ndi mu kwogerako Alien olunaku olwaleero, gw'oli waddemba okunnumba if you want to, but I'm telling you the reality. Buli w'okwata eddaala kw'olinyidde n'olyerabira, abantu bano abanaku be bakuwagidde, abantu bano abanaku ababonaabona be bawaayo emitwalo gyabwe ebiri oba omutwalo okujja mu kivvulu kyo. Gwe nodda eri ku TikTok ne weetenda okubeera ow'amaanyi
ne weetenda okubeera ow'akabi naye tewali muntu abeera w'akabi watali kompitita. Weepimaapima nga waliwo omuntu gwe weepimako. Gye buvuddeko twagenda okuwulira nga waliwo ekibiina ekipya ekitandikiddwawo mbu Fango ni Unity Platform. Ne ŋŋamba omwana ono kifaananyi ki kyatrayinga okuggyayo newankubadde bannayuganda bangi tebakiwa attention, ate nga mwenna mutambulira mu peyini empitirivu gye mutamanyi muwendo. Kubanga nabagamba nti eno Uganda omunene n'atali munene, omutono n'atali mutono, ffenna bitunyiga kye kimu. Kubanga tutambulira ku nguudo tewali kufaayita mu bbanga. Kababe ba Honorable Member of Parliament batambulira ku nguudo, newankubadde Betty Kamya atuduulira naye yali atubuulira reality. Newankubadde naye yeerabira kimu nti nno emmotoka ye eyina ebinnya byetayitamu. Olwaleero enkuba etonnya mu kibuga Kampala tegenda ku affectinga Munnayuganda yekka atali mu Parliament, tegenda ku affectinga Munnayuganda atali mu NRM, tegenda ku affectinga Munnayuganda atali mu NUP oba ali mu NUP. Buli muntu yenna kiri nti oli Uganda oyina okufiringa impact ey'embeera eggwanga mwe litambulira. Whether you're a politician or not a politician, politics will find you wherever you are. It will find you at your home, kubanga oyina okulya, oyina okunywa, olwala ojjanjabwa. It will find you everywhere you go. Otambula ogenda tambulira ku nguudo. Ba politician be balina okuyamba okukola ku bintu ng'enguudo. Therefore tubadde nga tuwulira ebigambo nga biyitiŋŋana naye nga tetubiwa mulaka, nga tugamba omwana alabika muto buto oba ayogera arrogantly kubanga yakatandika okulaba, yakatandika okukwata ku kye tuyita money. Abaana bangi ba ghetto youth abali eyo abakwegomba era baliyagadde okubeerako wooli, era bangi bakuwagidde olw'okubeera nti balaba nti oli ghetto youth munnaabwe afuba okulaba nti ojjayo ekifaananyi kyabwe, afuba okubawa hope nti olw'enkya lugenda kubeera better. Naye ebyo byonna gwe bwe walabanga oli waggulu, olabanga atuukidde ddala, wabyerabira n'obisuula mu gguluka. Abaganda bagamba amaanyi ameemanye mujja kunnyamba okulumalayo. Ekyammala enviiri ku mutwe era n'enfuna ennyiike kwe kuwulira nti wataddewo ekibiina ekimanyikiddwa nga Fango ni Unity Platform okugeegenya erinnya erya National Unity Platform. N'otakoma okwo oli entitled to your opinion okujja oba oyagala kwesimbawo oba nedda, naye n'otajokingira mu nnaku y'Abannayuganda olinganga alaga Bannayuganda mu abantu abali eyo nti National Unity Platform kyatandikibwawo ng'ekibiina kya katemba. Olinga alaga nti nno anyway watugamba nti image gy'ogoberera oba omuntu gwe weegomba ye Robert Kyagulanyi Bobi Wine. True. Naye okumanya omuntu toyina kukafuula kamanyiiro. Okutegeera omuntu n'okwagala okugoberera byakola toyina kukafuula kamanyiiro. Abannayuganda bategeevu era balaba, tebeerabira, and they give you time okwenenya. Ne bwe balaba nga teweenenya ebintu nga bino ebyakoleddwa mu Arua bye batandika okukola, okyali ku Pupu na Bucupa, eyo ntandikwa butandikwa. Bagenda nakukola ebikira ku ebyo nti ne bw'onaabeera n'emmotoka mmeka nga mulimu bakanyama bajja kukukuba. Tebakukuba nti lwakubanga tebakwagala, bakukuba kubanga wabalyamu olukwe. You betrayed them. Baali bamanyi nti nno naawe ogenda gatta eddoboozi ku lyabwe lye balina ery'obulumi ery'okwogera ebibaluma. Gwe bwe watuuka, you enjoyed your money, you're eating it alone.
n'abantu abalala abatono abakwetoolodde. Tetuganye waliwo ba beneficiary, waliwo b'oyamba, but waddira bannayuganda n'obafuula akapiira kondom nti bwe wamala okulya bye walya n'okanyuga toyagala kumanya. Gwe kennyini oddira abanayuganda bennyini abaakuwanika olwaleero ate amaanyi ge baakuwa gw'oli mu kkozesa obbakuba ekigo. What do you think they will do to you? Eyo ntandikwa butandikwa. Bino tetubyogera kubanga tetukwagala, kubanga Abaganda bagamba enswera ekwagala yekugwa kubbwa. Kati bakkubye empitambi, ebigenda okuddako kukubwa bigenda kubeera birala. Tulabye ku bayimbi ab'amaanyi. Ronald Mayinja yali muyimbi w'amaanyi era nga wa kitalo. Ronald Mayinja nga buli luyimba lwe lulaga enkyukakyuka. Gwe tonnayimba na ku luyimba lwa nkyukakyuka, tonnayimba na ku luyimba yadde olumu olulaga nti nno Abanayuganda obalumirirwa. But they loved you, they cherished you ng'omwana waabwe. Baakwagala nga ghetto youth gwe baalabiramu ekifaananyi ekigumye ba ghetto youth abalala. Ate nojja weekulukunya ku Bobi Wine ne gujabagira. Teyakunafuya kubanga yakuwa amaanyi. Even at a point bannamawulire we baali baagala okumuggyamu amawulire agakukuba, yakwongera maanyi. Yeno engeri gy'olina okuwaamu bannayuganda empeera ng'obalyamu olukwe ng'okolagana ne Nakyemalira. Gwe omuntu eyava from nowhere, Abanayuganda ne bakuyimusa ne bakwagala. Kati okyali ku mpitambi, they will do more than that. Abantu ba Arua baakuyambye ne bakkuba mpitambi, oba oliawo baalikubye ebyuma n'otawona. You have time. Ennaku ntono nnyo emabega nga NUP eggulawo ekitebe, Bigayi yavuddeyo najja, era Bigayi emabegako yavayo ne yeetonda neyenenya olw'ebintu byakola. Tetugamba nti olina kuwagira National Unity Platform, naye ffe omuntu yenna avaayo ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye bikontana ne kye tubiriivingiramu, oyo taba munnaffe. Ne bw'aba ayambala nga ffe, ne bw'aba afaanana nga ffe, naye omuntu yenna ne bw'aba tayambala nga ffe, ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye bigatta ettofaali ku mulamwa gwe tuliko, oyo nno aba munnaffe era tumuyimiririramu. Noonya woogwa bw'oba okyalina time okuripiiringa ebikolwa byo, weteeketeeke. Leka amalala galeme kukulembera kigo kyo, kubanga bwe baba bayimbi mu Uganda tewaayimbye, tonnaba na kutandika, tonnayimba, toyina. Eno ofunye feva bufeva, abantu ne baagala ghetto youth. Tekikweibaaza nti oli wa kitalo, not at all. Ate omuntu yenna agenda okunvumira wano njagala okugamba ngenda kubulookinga. Ekyo mbabuuliridde wanene, kubanga bino byenjogera mbyogera ku lwa bannayuganda. Omuntu yenna ali mu kubulookinga ekkubo lyaffe, tuli beetefutefu okufaafagana naye, okufa n'obutanyagwa. Tuli beetefutefu okufaafagana n'omuntu yenna. Tuwalampa bisooleeta nkulukuku. Tuli mu kweŋŋanga bintu binene, gwe naawe ofuuka omu ku ebyo ebirina otumenya. Not at all. Not at all. Therefore, muganda wange Alien, oyina akadde, bw'obanga owulira toyina byakwogerako ebikwatagana n'eddembe ly'abantu, biveeko.
ebikwatagana n'obulumi bannayuganda bwe balina biveeko, yimba biyimba byo. Ebikwatagana n'okutyoboola n'okubalaatira mu bulumi bannayuganda bwe balina byenenye muganda wange, kubanga wano wooli oli mu kuteeka kigere mu butto eyabugumye dda, butto eyayidde dda. Ogenda kafiiramu, ogenda kuddirayo ku miggo muganda wange. Wano wakambwemu, oludda lw'abantu lukambwemu, naddala ng'ojja okuwagira oyo atyoboola eddembe lyabwe. Tuyina obulumi, tuyina ennyiike, totwongerako. Weewaawo we remain non-violent. Era ekikolwa ekyo ekyakoleddwa kyabadde kibi, naye kyakoleddwa mu bulumi, bwabadde bulumi bw'abantu. And we shall not blame anyone for that. Tetujja kugamba nti ekikolwa kino kyakoleddwa bannuupu, tetujja kugamba nti ekikolwa kino kyakoleddwa b'NRM, tetujja kugamba nti kyakoleddwa kabinja ki, naye ebigambo ebyayogeddwa byaba angry people of Uganda. The angry people of Uganda, abanyiivu, abanyiikaavu. Lekerawo balaatira mu nnaku y'Abannayuganda, muganda wange. Abannayuganda balabye bingi, they are fed up. They no longer want rubbish. They no longer want to hear anything nga kityoboola emirembe gyabwe. Balina obulumi, waliwo abatalina kyakulya gye wabadde ogenda oyimbira, naye nga they came to give you love, to show you love. Tobikolanga ebyo. Tutambudde ne Sheya Shirafu, omulombi w'edduwa, akola ku bintu ebyenjawulo. Eriggwa ali e Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga, mukubireko ku nnamba yo weeri awo ojja kufunawo enjawulo. Mbaagala nnyo. Embuulirire tefa yonna. Ndikirya jjo baakimutika. Koonooweeka tokalinda kubuna ttaka. You have time to repent